Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Kale tugenze mu ndoveso yaffe ey'olunaku olwaleero. Halo. Sabo. Wadi? Oliwa. Anyuno. Nise mkuja wa BTFM siku wampeleza mesaji. Aha. Jebale Sebo. Kale. Kakati nina obuzibu. Nagenze muwanga kati ebintu byange tebikyatambula bulungi nga bw'omanya ebya bizinensi nali nkola nga nfunayo kasente naye nga nagenza okola ebintu ebitambula ebintu biggwawo kyenkwatako tekidda nengendako ku musawo nga bw'omanya ey'okwenoonya ebaŋŋamba si mukyala wange ebizinensi zange obutatambula zeenamu omukono. Mukyala wo? Gwe nnina ewaka. Ate lwaki? Kyanneme okutegeera konze kankumuuza ombuulizeeko naye nze baŋŋambye azeenamu omukono. Kakati obadde oyagala tukole tutya? Onnoonyerezeeko mukonja mmanye ddala kituufu omukyala ate yansiraanya ate nga nkola tubeerewo. Sirina kye naamugambye naye nze byambobbeza omutwe. Kati we onaayogerako naye? Saagala njagala kumanya bumanya. Kakati kyewuunyisa. Oli ku kkubo? Entambula njiriba obimanye ebyobulamu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Sebo. Tovaako. Sebo. BTFM ekitoli ky'omuziki ekisinga. Okay. Jebale nnyabo. Obadde owumuddemu? Mbadde nkwetaagamu oba mpayo akadakiika. Wasotya nnyabo? Kakati nze ndi musawo Muganda. Musawo Muganda? Otomuka Muganda agamba ki? Nina ensonga zenjagala twogeremuko wabaddewo omulwadde wange eyabadde azze wange mu mbuga okumwambulula. Ng'ate naawe nina okukwambulula ku kye nalabye. Kunyambulula. Kunyambulula. Omwami gwe bayita Muwango omumanyi? Omanyi. Muwango oyo yabadde azze okumwambulula ng'ebintu bye tebitambula bulungi akasente ne mugamba nti kirabika ekizibu kiri ku mukyala wo so kati olina okujja nkwambulule. Kunyambulula ate nayambulula omukyala wo mukulu ate ayambulula nze. Anti olabika gw'oliko ekintu. Ebyo bintu tojja bisobola musawo. Kubanga omwami oyo yamanyira ajoga n'ojjoga. Yakera ku makya nankwana nanteeka ewaka nze tandabirira buli lunaku ndya binyeebwa mukene naye ye n'agula ennyama n'agula enkoko n'agula ebyennyanja mbu atwala wa mukyala mukulu mu baana lwakuba nze sirina mwana nze muganye okunzaalamu. Ate bwagulira abaana be kanyama bwagulira abaana be akakoko ate ogwo guba musango alina okuliisa. Sirina maama sirina taata. N'agula kiri obusawo bwa sukaali busumala bwa bijjanjala atwala eri nze n'ampa nga obusente 20 gula dinye ndya bubi
sente azitwala mbala tojja kumuvumula kyenamutekako kiri ku ye tekigenda muvaako agenda kuba mwavu paka ate kati wamukyawa tokyamwagala nemba mwagala kakati ate bw'aba talina sente ofuniramuwa tubeerewo nga talina sente waba ne sente ajoga abeera mu kukulusanya kuzza eno kuzza eri nze yamugaana okunzaalamu mundabirira abaana buli ssaawa abaana taite namuvumula tosobola muvumula naye gye nalijja bye namusaako anti kakati no obuzibu naawe ate ojja kuba tolina kubanga bwendaba bino naawe kyakutwaliramu jangu nkwambulule n'omusajja atirira afune kasente ffenna katufiirwe tubeerewo tufiirwe tajja bba nakasente ensawo kanjireke nga njereere nga terimu wadde ebibiri ntwalira abaana nzungadde eno ntwalira abaana nze ndi wano kunkulusanya bukulusanya kulya binyeebwa bya buli lunaku tojja kumusobola kumuvumula ffenna katumufiirwe bannange kakati olwo abaana bo bwe banaaba mumufiiriddwa mwembi mu nsawo nga tewakyali kivaayo bo bagenda kubeerawo batya ye maama wajja balabirira ono ajja balabirira kale noti nya emunya 252 noti 5 ne noti nya emunya 252 377 aba WhatsApp ku noti 752 237 eyo enkola yammwe abakazi ebyo bye mwaddamu biriwa kuloga muntu aleme kubaako nakyo wajja 10 wamulaba bukulu nga mannyo lwaki omwesibako abakazi ng'endobe seeno bagijumbidde nnyo kogwe lutuna mukazi kirabika ebakutteko omukazi tawulinayo abaana ate ogamba omusajja aleme kuba na 10 ate abasajja abamu ekibaleetera okwefuula basejjaaka obusente bwe buba nabwo bwe mutujjako olwo bw'obanga mwavu mwamuteesa naye bw'afuna ku busente n'afuuka sejjaaka kati abakazi abamu balemererwa okubanga ate bakwasaganya ekintu kino ate ne balowooza ebitatutwala mu maaso nga bino naye era ensibuko ya byonna y'abasajja okonja nakacwamu oti mbalamusiza nomasa namirembe ekyengera naye katonda yaseera ekintu kyebayita omukazi amagezi mu kifo kyeyandigambye omusajja namuyitala bulungi n'amugamba nti owange onkola bwoti ne bwoti lwaki totunange tompa nange nendyako obulungi awoza kimu nti ffenna tumufiirwe kyokka jjukira ola kirabika yamusanga n'abaana be ne mukazi we naye agakazi ako ga namba 2 kisiraani bannange kisiraani maama toyombojja lwana naye era munange basajja bammwe babanoonya naye kati abakazi okwesiruwaza bwoba okimanyi wayagala omusajja ng'alina mukazi we kiki ky'oba osuubira naye singa ensi yonna eringa nze mutoolo waabwe ndowooza ensi yonna eba yeterera kubanga nze sestressinga kati nga nzirawo okuloga omusajja gwe nakeera ku makya n'endaba obulabi balina obudde nkugambye abakazi ebyo bye mwaddamu n'abasajja omusajja omanyi olina omukazi n'abaana ate kakati kiki ekikuwanuuza abalala bannange sibusiru wanjoka zitanyonyeza nga tenazo zifiiramu bannange naye gamba oyo eyamukulabidde nti yakwatamu waba alemeddwa okukebera okulaba kyeyakola musiko omuzimu ayogere kyeyakola bakikugjeko naye bannange abakazi namalinde akawuko naku zina temulogesa busiru amalende muzimu nago bagusika kati nalongoka embani mbale kinoni naye nze kyeŋŋamba bambi omukazi akola bubi omusajja omusajja n'amuloga okutuuka ku ekyo n'atayagala nsawo yeebeere mu kasente bannange omukazi akola bubi kati bambi omusajja agenda kukola atya agenda amwetondere amulage nti amwetondere tomanya ayinza omumusonyiwa nalonka embani mbale BTFM kita buli ky'omuzika ekisinga mama namu ndi bubezi naye mukunja omukazi oyo bannange nga musiru nnyo kati yesuubidde yamukwana tamanyi nti alina abaana nkugambye yamukwana tamanyi nti alina omusajja naye banazi babaaki kati amusiranya ye ali ewa bannange ebikazi oba byabaaki banaenze mpeera n'obusungu ku bikazi ebyo binamba 2